Okulonda abakulembeze b'obubondo bw'NRM kutandise ku ssaawa ekkololente ya leero era nkutandikidde mu Bbugumu akwetabiriddwako ssente w'ekibiina ekyo era pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni nga berekeddwa ku Maama Jenti Kata Museveni. Baniiziddwa abakulembeze ba Seeke, Ssaabawandiisi w'NRM Richard Todong n'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi. Todong awabudde abalonzi okuwangana ekitiibwa kubanga okulonda okugenda mu maaso kwa mu nnyumba. As we compete with each other internally in the party, we need to be conscious. And after your competition, the family will still remain as a family. Focus at the bigger picture of the party, the goals, the mission, and the objectives of the party, more than your personal interests. Pulezidenti Museveni ayogeddeko gye bali ng'asoose kunnyonnyola ebyenfuna by'eggwanga lino lituuse okuva NRM lwe yajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 okutuusa olwaleero. Undertake a qualitative leap to a high middle income economy of $500 billion. Agambye nti Uganda etuuse ku sserikola ebyamaguzi ebyayo okuli eddagala n'entambula nga bbaasi ezikolebwa Bakira Motors n'akakasa nti kati amawanga ag'enjawulo gaagala nawo kujja kukolera kuno bbaasi zaago so nga luli yabayitanga nga beewulira kati naye okusaba kwabwe yakugaanye. Now when we started making our own buses and our own vehicles, they said they came and said that they wanted to assemble vehicles here. I said no, too late. We don't want assembly. We want to make our own vehicles. Pulezidenti akakasizza nti bannayuganda abaavula Nkope baakendeera okuva ku bitundu 68 ku 100 mu mwaka gwa 2013 nga mu kiseera kino bakola ebitundu 33 ku 100 kati gavumenti esiri etadde ku nnyingiza ya buli omu ng'eyita mu kulima n'okulunda. We are appealing to all Ugandans, make sure that your family and your children are in one of those sectors: commercial agriculture, factories or artisan shops, services and ICT. Mwami Museveni asibiridde entanda abakulembeze okukolera awamu okulwanyisa obwavu, okulwanyisa ababbasane za gavumenti naddala eza PDM, poliisi okulwanyisa abamenyi b'amateeka era n'abakuutira okulopa abaserikale abagayalira ku mirimu, ekiwa ebbeetu abamenyi b'amateeka okwegiriisa ng'ezzaana eddekera obuliri. Fight corruption in your area. Don't allow corrupt people to undermine your progress, to steal PDM money. Make sure the police fight crime. If they don't, report them. Mu kisanja ekiddako Mwami Museveni ategeeza nti wakufaafagana n'amasomero agasasuza abayizi ensimbi nga wanalaze nti amasomero ga primary aga gavumenti gali $1,200 okwetooloola eggwanga nga galimu abayizi obukadde 9 so nga amasomero ag'obwannannyini gali $2,300 kyokka nga alina abaana batono ddala akabonero akalaga nti abayizi bettanira nnyo amasomero ga gavumenti okusinga ag'obwannannyini olw'ebisale. If you support the NRM and we win the elections, we are going to insist on free education in government schools. Ku nsonga y'ebyobulamu Mwami Museveni agambye nti bitambula bulungi okuviira ddala ku ndwadde ezalumbanga abaana wabula nga mu kiseera kino tezikyabatta kati okusoomozebwa okuliwo kwakubba ddagala lya gavumenti okuva mu malwaliro gaayo ekiviirako abalwadde obutafuna buweereza. And you who live in the rural areas, you know what is happening. You can help us to track those who are stealing the drugs. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Now, out upon the chairman.